Dokita yasose kungamba oli muganda w'oyo omulwadde konze yes. Nangamba tubadde tukusaba omwegayirire kanaabe. Ne mubuuza ekyo kikwataganira wa n'obulwadde. Dokita kwe kunnyonnyola nangamba nti eddagala lino lye bakuba Sami ne cupa gye bamuteekako. Buli bwatuyana obukyafu buli buyita mu sikiini nga bufuluma. Kati buli we busanga nga sikiini ejjuddeko kko kwe okutaaguka ne sikiini okubeera ng'evaako amaliba. Ne mbuuza Sami kati obulwadde bw'obutanaaba bukwataganira wa ne Bobi Wine ne Zaake ne Rubongoya ne Nuupu nti tebanyambye bandekeredde ate nga ndi simanyi mbu nakuba emmundu twalwana nnyo. N'omuntu pointi yange gyengezaako okudrivinga eri bweti tekwata ku Sami yekka ekwata ku muntu yenna agamba nti nze ndi wa sitrago ndi wa nkyukakyuka. Bannange okubeera ow'enkyukakyuka tekikuggyako kunaaba. Bobi Okay. Aha, kakati oba tutandikirewa omukulu yabadde ayogera ku nsonga ezo omukunja atasera onaku olwaleero ndi naye kandidako katono nnyo njagala tozeeyo katambi kano tuwulire katono nga sinakuleeta mukunja atasera tuwulire yadde ategeeza kiyenga omuntu. Dokita yasose kungamba oli muganda w'oyo omulwadde konze yes. Nangamba tubadde tukusaba omwegayirire kanaabe. Ne mubuuza ekyo kikwataganira wa n'obulwadde. Dokita kwe kunnyonnyola nangamba nti eddagala lino lye bakuba Sami ne cupa gye bamuteekako. Buli bwatuyana obukyafu buli buyita mu sikiini nga bufuluma. Kati buli we busanga nga sikiini ejjuddeko kko kwe okutaaguka ne sikiini okubeera ng'evaako amaliba. Ne mbuuza Sami kati obulwadde bw'obutanaaba bukwataganira wa ne Bobi Wine ne Zaake ne Rubongoya ne Nuupu nti tebanyambye bandekeredde ate nga ndi simanyi mbu nakuba emmundu twalwana nnyo. N'omuntu pointi yange gyengezaako okudrivinga eri. Okay, omukulu gw'olabaawo bamuyita mukunja atasera gwe ninayo naku olwaleero tukala kuba twogera ku nsonga ezo nenjagala mukunja sooka obuuze kuba tulaba ensonga tutume nga tuzitambuza ate bulungi mu ngeri ey'enjawulo. Buli wenjijjo ngamba babuuza naye bo tobagambangako batubuuzeeko. Naye buli wonkyaza wano sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba abo bo twasafuna olunaku lwenzize wano bo nabo ne batubuuzaako ttaano. Ne batunoonyaako ne bakubuuzaako. Buli wentuuka sooka obuuze ku batulaba. Leero mbadde nsaba. Bafune ku kadde nabo batubuuzeeko. Bana abali eyo mubuuze ku mukunja. Agambye mufise ku kadde mumubuuzeeko asikujjaye n'ababuuzaako buli lunaku lwabazze wano. Okay, mukunja bitambula bitya muganda wange? Powa. Oli sede? Kiki ng'oli powa kiki? Bwe ntyo newembeera. Bwe ntyo wembeera Eva. Abalabe bange balekewo bandabeko bwenjaka ng'ebimyanso emitima gibalume ku lwekyo oba ndwalize n'ebirwadde bikambwe tobasaanyawo abanwanyisanga Mungu bawangaze ledemuko musimi letomuko musimi bawangaze. Akaka oluzungu kagamba katya ledemu ati? Tokawulidde. Lede mukomo. Ojja kuddamu ozanye interview okawulidde. Sebo. Lede mukomo simi. Lede mukomo simi. Leto mukomo simi bawangaze. Leto mukomo simi oba lede mukomo simi. Tuli Uganda lwendinawo lwerwo. Wali ogamba bajje bandabe. N'abalwi some nnyo nabo banoonya mirimu. Mu luzungu wali otege mu Luganda otuja mu Luganda wali ogamba let them come bajje bandabe noga bajje bandabe let them come tobasanyawo abanwanyisanga Mungu bawangaze let them come simi let them come simi bawangaze.
anti olinga agaleeta omuko omusimi anti wemba oluzungu lw'ennyimba mmwe buli mwagala muyimba oluzungu lwemumanyi mulowooza lwe lutuufu ate olwange ye lutuufu ensonga lwaki Papa Bebe Cool oluyimba mu album oluzungu lwe yayimbye mu album eri kumwegezaamu omutta singa oluzungu twakozesa luno olwange lwe luliwa luno lwaleeta omukozi omusimi oluzungu olwange lwendi okwogera Papa Bebe Cool singa bantuukirira nga bagivuddemu ebyo ebyokunyooma akanyoomonyooma album yandibadde tetwegezaamu kututta kyogaaga temwegezaamu omutuga era ebimu ku byenzizaako ngenda bikugamba ate tonfunye okusinziira ku kigambo His Excellency Bobi Wine kyeyambuuziza nti mukunja omanyi kyoli Bobi Wine yakubuuza atya walabye moment eyo gye yankutte bw'ati nantunulira mu face yambuuziza mukunja omanyi kyoli ebyaddala nagenze neneggalira mu toyi n'enkaaba yakubuuza nti omanyi kyoli kati gwe wategedde ekyokubuuza nti omanyi kyoli kyanemye okutegeera nange up to now nkyakyebuuza like yabadde atege kuba kigambo kinene nnyo kigambo omwana omuto nga nze ng'omukulembeze yakikubuuza so nakati nagezezaako okwebuuza ku bansinga waliwo omuzeeyi Kasiko Mutaasa Saabataasa naŋŋamba yabadde akugamba weezuule tonnategeera kyoli muzeeyi Kasiko Mutaasa yaŋŋambye kyeyabadde ategeeza weezuule tomanyi kyoli olina okuba nga era kati mu byenzizaako ngenda kukola oluyimba mu luzungu nga lugamba lutya nkyaluyiiya buli lunaku njiyayo ekigambo kimu just ekyo ngenda kikola kuyambako ggwanga lyange nti music industry gye tulimu waliwo ekintu ekirungi Papa Bebe Cool kyali okuleeta mwe temunnakiraba endongo eyo esukkako awaka n'egendako international nti ekyo bulijjo kye twetaaga omuyimbi ayimbenga ng'ennyimba z'oyimba zisobola okukulosinga ne zigenda eri abalikodinga temulikodinga abeeyo temulikodinga ennyimba ezo bwe zisala ne zigenda eri oba ofuna ssente nnyingi mu stream kituyambeko okugyawo kino ekizibu ky'okulindanga nti omuyimbi alwadde bamusondere nti olina mala genda ku stage ekwata microphone n'olyoka ofuna ssente so kati Bebe Cool ekirowoozo kye yaleese kirungi nnyo kye twetaaga just lwakuba empakeginga gye yapakeginzeemu oluzungu lwe alubamu oyagala kumututtako buli lukya emwegezaamu yakamwegezaamu emirundi egi jo yamwegezezaamu ogwokuna ate jo yabadde emuse yabadde Tanzania nga bakoze program ne Diamond Platinum bagenda beera ku set bakoleyo interview bekubye ne ku bifaananyi Bebe Cool yatudde ewa Diamond ku Wasafi okumala yatuuse ku makya ssaawa 2 ez'okumakya n'atuula mpaka ssaawa 11 kitundu ez'akawungeezi ng'alinda Diamond nga ne Diamond gy'ali munda akimanyi nti Bebe Cool atudde awo bweru obuddo ssaawa 11 kitundu Diamond yafulumye ne babawunsaabe ne bayita ku Bebe Cool nga balinga abayita ku King Shiba nga balinga abayita ku Kamukunja Diamond n'atambula n'agenda ulire jogo bamulinze okuva ku makya mwana nga Bebe atudde naku yanu I was so disappointment tan I was so disappointment omuntu mwateesezza tugenda kubeera ku pano babiri okategedde album egenda kututtako kino kitegeeza ki kitegeeza nti omukubo yalaze amaanyi alaze ono nti okyali upcoming nnyo naye nga byonna ebireetera ebyo Bebe atuuke ku ekyo album yeri omutuusa ku ekyo so kyali okukola kye twetaaga what is it for the mean kati buli muyimbi olina kwegatta ku ekyo tulabe tukiggusiza tutya kyo kyenge nti ngenda kuta oluyimba nga luli mu luzungu ngenda mikisingamu n'oluswayiri just nsomese Papa Bebe Cool kiki yabadde alina okukola ontegedde si mu bubi kuba kati competition nze zembaamu sikyaba mu competition yakwetunuzaamu si mu nvuma omuntu gwe ki Bebe Cool ekyo kyendaba nti takikoze mu kifo ky'omuvuma nze kankikole okategedde tubadde nga ne useless competition omuntu aba avuganya munne we bali mu industry yemu avuma muvume ekyo kyolaba kyatakoze gwe kikole
kati ngenda kukola Papa Bebe Cool kye yabadde alina okukola oluyimba ndute njagala ngatte nyimba ngenda kukola oluyimba lumu njagala lugatte ennyimba 16 eziri ku alubamu ya Papa Bebe Cool nga lwa luzungu walutandiseeko dwo I'm very seriousness by the way oluyimba walutandiseeko nakayiyayo ebigambo bibiriwa mu bibbe nkeera enkyanga lwafulumye naye kati mukunja kale nga tonakufulumya oluyimba olujja osobola okutuwa oluyimba ng'oluyiza buyiza nga bweyiwa obwoluganda n'okulukuta wano tuweemu akapera mu luzungu abateesi bangi ebigambo byange bagenda birikodi nga babitwalire Papa Bebe abikolemu oluyimba nga nze sinnata lwange mwe muguminkirize ye ku nyimba eziri ku albamu ya Bebe Cool olina lwotegeddeko olina lwomanyiko manyiko lulyo lwa circumcision baluta batya lulyo lwa circumcision lwe yasooka okuta ku albamu circumference ekituufu baluyita batya circumcision circumference bwedwo kitegeeza kiki ekigambo kitegeeza oluyimba baluyita circumference lwekiri mbadde mayi circumcision oluyimba ndowooza lweruno luli waddwo alubamu eyagala okutujjako menze njagala nnyo Bebe Cool manyimu kantu bado kati newojjako nze nali nasinga kukwatamu kali agale bado baabo oba yali yagamba baabo mukunja nedda naawe ndako tuwulirize wayagamba baabo alinga yagamba baabo yagamba bado so tabu wonna weeri okujjira one Bebe Cool ekintu kye yaleeta ekirungi yakoppa kiramba n'akijja eri n'aleeta wano so bw'oba okola ekintu at least Diamond bonna obalaba ajja wano n'akoppayo wakiri akadongo n'akasuula mu bibye okategeera ono yaleeta kiramba kati oluyimba we lugaana okkuba ewaka ne wolutwale Brazil ekyaddondo lwagaana okkuba ate otwala alubamu eganyeeka naye tafunikako yadde ennyimba ebbiri ate ogitwala eri so nze saagala kwogera nnyo ngenda kuddira byensuubire byabadde birina okukolebwa mu luyimba olwo nze mbiteeke mu luyimba I want for the making of one song naye ng'egatta ennyimba ezo 16 ate njagala kubasaba wano siku tetulimu eri competition Papa Bebe Cool byagamba nga munsobola osasula TV ne radio ne ba DJ ne batazanya luyimba lwa muntu bino bya TikTok bino biralamu fenna tuteeke wali singa divorce mukizuula nti kana akaniga ebyaddala idea akagigusizza ebimuli byange mubimpa nga nkyali mulamu saagala wabeerewo competition zitagatta tewali alina kugambayo gwerinda luyimba lwange teeka data ku ssimu kyekyo your song is coming very soon MP ndi kujjaawo ndi mumakindi wano ndi mumakindi wano nga kumpi nge ono mulagirire wendi naye tasooka kujja wano sagala kunsanga wendi so kati package oteekateeka okubanga gw'ofulumya ennyimba oluyimba olumu lubwe ruti olugenda okrossinga ensi yonna. Thank you, and I'm very seriousness about this issue. Hey. Yeah. Okay, tuline mukunja olunaku olwaleero omanye ennaku zino wayingira awo ku kitebe nkulaba amaanyi mangi awo amasanze kaliko gambye nti omukulembeze yakugambye nti omanyi ddala kikyoli ddala kyekituufu kikyoli okimanyi mukunja oba kyekyakutute mu ttooyi n'okaaba ekyo ekyantute mu ttooyi neneggalirayo n'enkaaba kubanga nze obulamu bwange mutwala ize we mmala okulya akakomando kange nengirwamu obuntu bwange nenkuba yawo obudongo bwange nga neddirayo nga mpowa
sirina nnyo obulamu sibutwalangako serious. Bwe nga kolooza omukulembeze His Excellency Kyagulanyi yakulabyemu ki nga ggwe? Ebyaddala nze nga nze kikyannemye otegeera kati gwa nsinga ku bwongo gwayinza bede wali osisinkanyeko His Excellency Bobi Wine maaso ku maaso. Namukolako ko ne interview. Ne gwe wamutunuulira n'omulaba muntu like ng'omutunuulidde bwoti ng'omuliraanye yakukwatako nga nze we yankutte omukono ogumu nankwata wano nansembeza wano mu kifuba omulala nankwata ku mutwe yakukwatako. Ate yankwatako twali one on one. Kati kitegeeza wawulidde otya nga His Excellency Bobi Wine akutteko? Bobi Wine si muntu eki kiri oba misambwa oba mizimu si ye muntu nga w'omulaba ku TV ne ku simu yo. Bwe yakutteeko wawulidde otya? Like oba tukyeri nga nti oba mu nsi nga obeerawo nga naye tutegeera nti ndi naye ndi mu kirooto okategeera omala kudda waka n'olaba ku butambi bya ddala ne bakukubira nga amasimu olaba essimu bagikuba ne freezinga amasimu gootafunangako. Ab'e Bulaaya bakuba, ab'e Dubai bakuba, aba MP bakuba, bakansala bakuba, ebivulu bulijjo byotafununa bulijjo abantu batukubira amasimu oli nagamba mukunjani ngenda kufunayo transport wa 15 yitirako wano bayitemu. Kati omuntu akukubira naga mukama wange akakadde okalya ng'akubuuza kukakadde bakukubira bakwegayirira okuva wagenze Wakyagulanyi kugambye oli si muntu anti nze kati buli wembe nze okuva wenavudde wa Bobi Wine ate nayongedde nnyo okusaasira Museveni n'abalala bonna abavuganya omusajja oyo. Ate nga omusaasirako ki? Anti bo bavuganya n'omuntu ng'olaba nga avuganya n'omuntu munno kumba ovuganya n'ebintu by'otamanyi. Bobi Wine ali ki ekyenjawulo? Nkikugambidde wano nze kimanyi abamuliranye tebaagala kugamba nsi kati nze nkikugambye lwaki tebabuusa bantu balala oba kakodiyo ki ke balimu sikamanyi naye nze nkugambye oli si muntu. Bwe yakukwatako n'owulira 4 phase ge bayita amasanze bulijjo ge boogerako bulaadi gali gaddala esimu ezenkubirwa naatuukira wano naawe oziraba kati we ngamba nti esimu mbeere nayo sisobola kola interview yo naawe ekyo kirabye nina gikwata amasimu nengagaba kati nengamba tuwogeremu male nzire ku simu. Kyagulanyi muntu wanjawulo mu bantu aba bulijjo oli birala. Tuli ne Mukunja Tasera Mukunja ennaku zino waliwo gwe nandiise oba mukwano gwange Sami Mighty Family abadde mulwadde aba akyali omulwadde yatubulako agenda okudda tugenda okulanga mulwadde muyi ali bubi. Ekisookera ddala wagenda n'omukeberako n'omulabako ki ekiruma Sami? Butanaaba wangi butanaaba ki ekiruma Sami? Butanaaba okunaaba nakwo kulwaza omuntu obutanaaba okusinziira ku basawo omusawo kye yanyinyonnyodde. Why is it for the switching of the switch? Thank you. Balwana struggle abo. Munwanyisa. Anko nwanyisa. Aha. Wagenda mu ddwaliro okulaba omulwadde. Sami mukwano gwo. Sinyo naye byembadde ndaba emirimu gy'abadde akola ku lwa struggle kimaking omu appreciatinga. So yensonga lwaki nagendayo mu ddwaliro mulabe maaso ku maaso kuba internet nalabanga bagamba Sami mbega Sami bamusindika mu Nuupu alina ebigendererwa byalina otuukiriza mu Nyampi kati neŋŋamba asijjawuliriza bya internet byokka nze kati neetuukirewo mulabeko n'amaaso gange. Kati bw'ogenda mu ddwaliro omusanga mu ddwaliro nga mulwadde wayogerako ne Sami oyo kyemmanyi yakugamba ddala ki ekimuluma ye ng'omuntu? Yabinyinyonnyola naye nze sigendera ku byongambye namugamba ndaga ku mpapula ezikakasa bino
ku mpapula z'eyandaga kwaliko eziraga nti amawuggwe gano gali mu engeri gagendamu engeri y'amazzi then n'akabuto kazimbirira ne mugamba kati thank you nga wondaze bino ebipapula ndagaako ne ku bya HIV test obulwadde iya nangamba obupapula nabulese waka ne mugamba kankulindeko ecupa eggwemu tugenda waka mbirabe kati kigendererwa ki wakigwa mubuuza kulage ku bya HIV test nze nsobola oteebereza ekiruma Sami nali ne Sami nali mbaddeko ne Sami omala wiiki namba nga tusula naye ne King Shiba yensonga lwaki namugamba nabyo ndagane ku kapapula ako akaki aka HIV test nga wondaze zino empapula zonna kwe bakukeberera ebirwadde byogamba ecupa we yaggwamu n'atutwa ne tugenda ewuwe yatigenyula ennyumba yonna ku nkomerero n'atugamba sikalaba ne mugamba kaliwa n'agamba kaagwa akapapula kaki aka HIV akokwekebeza kati lwaki teyekebeza kwolwo yagaana. What am I for the coming of nti nze nalindwaddeko ku internet omuntu w'oku internet ayagala kuyamba nga amanyi ekituufu kyakola ki ekikuluma w'omugamba ekirala ng'ojjanjaba kirala we basinzira ne bagamba abo baffere bakola ki bayaayi Sami yalemererwa okutuwa ebipapula naye wali nga tukyali mu nga tetunagenda we tuli mu ddwaliro omusawo yanzize yantwala mu kasenge nangamba oli muganda wa Sami ne mugamba yes yakuza mu kasenge nagamba atya nangamba oli muganda wa Sami ne mugamba yes nangamba tubadde tusaba omugamba anaabe nembabuuza obutanaaba buno ate bukwataganira wane obulwadde bwe mugamba obumubeezezza wano mu ddwaliro nangamba nti buli we tumukuba empiso n'eccupa ze tumusaako atuuyana bw'otuuyana omubiri guba gufulumya bicaafu biri n'obulwadde kati bigenda okwagala ofuluma ate ng'omubiri guzibikidde ekko obutanaaba okategedde kati neŋŋamba Sami my brother nga tunnatabukira Nuupu temunyambye Lubongo yamulyeyo mweyagala temunyambye mwebazaake sooka onaabe era Bobi Wine asooka akubeera ala atugambe nti naaba pointi yange writing about naawe yinza okukubeerera enzibwa ey'okutegeera naye nze mmanyi okwessa mu ngatto z'omuntu nsobola otuulaawo ne neeteeka mu ngatto za Bobi ng'olumu abamuliraanye tumukaluubiriza tumuteeka mukaddeko okujajingibwa ontegedde nti yes walwana oli wa Nuupu era olwanye otaddewo amaanyi naye bw'olemererwa okwekolera ku bizibu ebisoboka byonna oyagala obitikke Kyagulanyi anti yatugamba tubimukwasa yagamba tumukwasa akasajja teyatugamba mukwasa ki tugenda ate mukwasa mukyala wa akulemeredde awaka nti Kyagulanyi jjo nyambe yagamba mbikwase Kyagulanyi era tugaba buli kimu ekigaana tukimuwa kati ebikuwa ebinaalemera mu kitanda kyo nti Kyagulanyi olaba ebiku bisula binnuma tonfuddeeko genda ogula akaddagala fuuyira ebiku ontegedde tuleme teeka nnyo omusajja mukadde kakujajingibwa kuba akadde ke tulimu ebyaddala kazibu tuli mu tayimu enkambwe Nuupu eri kusonda ssente za kugiyambako mu kampeyini nti ate ne Sami naye ayagala kusonda zize naye mulwadde ne Doni Kulisi naye asonze zize zonna zisondebwa mu Bannayuganda jjukira ziva Bannayuganda ne kyaki nazo zisonda amasabo gasonda mwagala suula Bannayuganda ddalu bantu mmwe mulina mu mpango ogw'amaanyi mwagala Abannayuganda nga bukedde lumu bagudde bazirise bafudde baweddewo ontegeera so my pointing was abantu abaliraanye Kyagulanyi soko tunule nga tonnakola kintu nga tonnajja ku media ate ekisinga okuluma mu kino Sami Nuupu yamuwaayo ssente Lubongo yane mu ddwaliro yagenda naye Sami yalinga eyakutte Nuupu kati final amaze naki alinga abadde ku mission era amaze n'akiggusa mission ya Sami eriki
sigimanyi naye kati natunuulidde akawungezi liri pazo nti liri pazo akutte Sami amututte ebbombo mu Balakisi Hospital afune obujjanjabi mbw ali bubi afa. Kati nze ngenda sinzirawo wakanyeewuma Lukiseka nti Sami tobadde na mission yo. Let me for the telling you the truth. Tuogere ku kintu kino bangi tebakitegedde. Mbagambye Mukunja olina omutima omubi mutadde ebyobufuzi mu bulamu bwa Sami. Let me for the telling you the truth. Abeefudde abayamba Sami obudde buno ate be bali okuzanya deep politics gwe gwotasobola tegeera writing about now. Mbikutemere tema. Liri pazo ye yakutte Sami amudduse bomba mu ddwaliro. Liri pazo yaliyo zanya ebyobufuzi n'ebyobufuzi byaliyo zanya bya bwongo nnyo. Nti kale pazo tusanyuse tusiimye nnyo tutte Sami mu ddwaliro ebbombo era ali kufuna ddagala. Okakasa Sami ye mulwadde yekali n'ebirwadde ebyo mu ggwanga. Lwaki n'abalwadde abalala abali mu bitundu ebirala tovuga emmotoka nabo n'obanona bajje mu ddwaliro awo ebbombo bafune ku bujjanjabi. Am I for the gate? Otegere ebyobufuzi abaniga bye bali okuzanya. Nti kale liri pazo waba wa mutima mulungi nnyo. Ebbanga lyamazeewo nga mwenna mu mulaba nga we yayambako ani. Kuba tuyinza okugamba Mukunja oyo wa mutima mulungi yali ayambye Mama Fino oyo yayambako gundi kati kino yakikoledde mu mutima ogwo. Liri pazo yayambako ani nga wayambye Sami. Yamututte mu ddwaliro. Yes, kyengamba sikiwakanya naye ffenna tukkiriziganya divorce kiriziganya nange nti waliwo abalwadde abalala bangi abatatuukibwako kamera abali mu ggwanga. Bo pazo lwaki tabanona nabo badduke ebbombo bafune ku bujjanjabi obwo. Wati babwagala. Era eyo ye system egenda okukola divorce nti olw'okuba gwe oli serebo bakumanyi woonaalwala bajja kutinya bakudduse ebbombo kati ate bali abatalina following. Kuba eggwanga lirimu abantu bangi ng'eriyo n'abatatuukibwako kamera. Kati bo tebagenda funa ku bujjanjabi atali serebu tagenda nga kujjanjabwa. Bano kye bali okukola Sami alinga atakiraba. Bano balizanya mpiki za bufuzi eziri direct ku nkomerero bagenda kuteeka wali Sami bagambe Kyagulanyi mumulabye mubalabye abo abannuupu n'owaabwe yennyini abalemi okukola ki okujjanjaba. Abalemi okujjanjaba bano baagala mirambo. Era kati liri pazo ye kyakola amaze okusika owalinga abakulu eri mweni alemu alibalaga nupo mugiraba we tugiyuzaayuza n'owaayo yennyini owaabwe fuutu soja abalemeredde ffe tumututte. Keyabaze ye nawe yeteekera bwa n'omuto gwe weebuze waayinaawo. Let me for the telling you the truth. Nze wembeeredde omulwadde we naddira mu kyalo Minisita Balamu yasindika emmotoka ejja ennone bantwale nfune free medicationing. Free what? Free medicationing. Obujjanjabi obwebwerere. Natuula butuuzi ne ŋŋamba ne mbabuuza Minisita Balamu yabasindisa enti ye tumukuweeko ku simu oyogere naye ne mbaga temumumpa kuba namanya buli kye bakola bagenda kirikoodinga. Naye nakozesa bwongo ne neebuuza mu balwadde bonna abali mu ggwanga lwaki nze Mukunja lwaki Balamu alonzeemu nze? Are you for the gate? I get. Nagenda okuteekako data okebera ku social media nga batandise ddo kivuga Mukunja mulwadde ali bubi Bobi Wine ali eri alinda mulambo bali eri ne mmanyaawo obuyambi bwe muli oleeta tebuli social buli political embagamba mundeke. Kino kiyinza wali Mukunja oyogedde ku bulamu bwa Sami yakugamba ebimuluma bwe n'omugamba akuwa report n'olemera ku kyokugamba nti alete byava mu musaayi nga bamukebedde akawuka ka siriimu. Katono nnyo tudde katono emabega ku byoyogedde mu byonna lwaki gwe walemezaamu n'ogamba wadde ng'omusawo agambye nti omulwadde akola atya anaabe lwaki gwe walemerawo n'ogamba musajja lwaki toleete results za HIV. Wetwali ekkata
ne King Shiba oyo awo osembera Kazindaala omukunja tufune bulungi nali ne Sami twasulanga wa Sami kati nekanga Sami n'omwana nani n'oyo omwana Shiba King Shiba nempulira okutya mu mutima neŋŋamba Sami ayinza okulwala nga nze musse nga saamubuulidde nazza Sami ebbali nga mugandawo nemugamba Sami kyokoze kikyamu naye mu bukyamu bwakyo sijja kukifaako naye yambala nkwegayiridde kale mu byonna byokolakola ki wakiri yambala Sami yaŋŋamba togenda kumpeera amateeka wange bwe biba byebyo mupaakinge muddeyo nenkimunyonyolera ddala nemugamba Sami eddagala ly'omwana kuba nali ndirina twagenda nalyo nemugamba Sami sirikola buba ojja kulowooza nti mbubira mwana nensumulula ogusawo gye twali twagapaaka nze nemugamba eddagala ly'omwana liirino King Shiba yes nemugamba 5 obulamu kyekikulu nga wona alumirirwa kyaliiwo Sami ebyo byonna teyabiwulira nendowooza bikomye kata yamala okukola byonna byakoze we tukomawo e Uganda Sami yasinziira ku live y'akabaate ya TikTok n'agamba mwe abasajja abalina abakazi nga temulina maanyi ga kisajja mwe bansigeemu mukole gwalabirira bakazi tujje nga tubamazise I was so disappointment neŋŋamba Sami bwoti woyogedde nalumwa naye nenkireka kati mukadde kano Sami bw'aba ali mweyo embeera gy'alimu nze saabadde mukyamu omugamba nti nga wondaze zino results endala zonna zibazenga bakukebera from myaka 3 emabega byonna epapulo okyabirina neza HIV zindagereka kuŋŋamba nti ate aka HIV kaagwawa then bw'oba mulwadde si yeggwe wekka era abantu kirungi ne bakuyambako n'osonderwa naye tokikuba nnyo ng'okizza ku nuupu Bobbi temunyambye mwe balubongoya bazaake Sami katono nnyo Sami kyogamba mukunja kyogamba bwe mwali ekkata Sami yebaka ku King Shiba tetwetaaga kikkaatiriza nnyo naye akimanyi tetwetaaga kikkaatiriza nnyo naye akimanyi wamusangira ne King Shiba baali bakola ki tetwetaaga kikkaatiriza nnyo yamanyi nze namwegayirira mu buntu ne mugamba kale yambala kuba nasooka neneekanga neŋŋamba nniga wange ayinza oba aziguddemu nga nsobi yange saamubuusizza yewe namugamba yalowooza nti ate nteekawo kibeera kati okwagala omukakasiza eddala nemulagana amakerenda nemugamba mwana mulogaagano ag'omwana nemuga 5 yambala waakiri yateekawo mbeera ndala kati saa eno biba bizze bwebiri nze pointi yange yonna tegenda ku ebyo yes omuntu walwala kirungi okuyambibwako nange nali nyambiddwako naye ate topiininga nnyo nti nuupu eyo kubanga kakati bano balaba bavuddeyo baddidde obulwadde bwe bali ozanyirako akaddaala k'ebyobufuzi yadde beefuula nti si kye baliko ku nkomerero bakwate Bobi Wine bamupiininge okategedde bingi nnyo ebikolebwa byendaba nolaba omuntu aliraanye Bobi ng'alina ekintu kyakoze n'ogamba gundi otadde omuniga ono mumuteeka mu katyabaga okitegeera Bobi driver we tebamukuba masasi kitegeeza famire y'oyo Kawuma yonna obuyambi bwagala mu Bobi ba Edmund tebali mu kkomera baani ba Gaddafi bakyala baabwe n'abaana baabwe bonna batunulidde Bobi kati kitegeeza naffe abalamu we naakeera ku makya ndi waka neebasa ebiku byannumye neneetunuzaamu essimu kati Bobi olaba ebikuwe bimbonyaabonya Bobi ng'ate nze nwana nnyo
sajja mugenda musuula eddalo nga tannagusa mission gye mwamutuma. Okategedde? That was my pointing. Kati mu bufunze abantu bayogedde ne bagamba nti ensi yeerabira mangu. We mwagenda ekkata Sami n'abasuza bulungi nga bw'oyogedde nti mwali musula wuwe na buli kimu nga bumba muvudde eno nga mufunye omuntu abasuze ewuwe mu nsi ezo engwira n'abasembeze ewuwe kiba kyanjawulo mukko. Ne bagamba nti Mukunja teyandibadde ggwe Sami yakusembeza mu kaseera kano ogenze gyo mwabadde ku live ya TikTok n'oyogera bino byonna n'ogamba nti Sami wagenda n'olaba omulwadde n'agamba nti Sami tanaaba bamugamba nti omugambe kwanaabe wakati ku Sami ku byonna bye yakukolera nga muli ekkata mufulumyemu ne King Shiba lwaki ovaayo namukuba mu byonna byenkola ku Sami byonna bibadde biyamba bulamu bwa Sami gwe newe kiba kikunyiizizza leero nze mbadde sifaayo gwe kukunyiigaako nze mbadde nfaayo ku Sami ng'eyansuzaako ekkata nti gwagamba nti wanyiize nnyo tolinnyanga nako kweteeka mu mafuta ogende wali mu ddwaliro wabadde omulabe kyokka ate nze gwonenye nnyo ate nnatuuka ne ku ground n'omukeberako. Yes, era omusawo we yaŋŋamba nti omulwadde yadde nawano okagiramu naye n'okunaabaanaabe bawano ndaba nga ogenze mu ddwaliro omubonzeeko n'omubuuzaako. Yes. Kati wakati omulwadde yakuyitirawa omusawo yakuyitirawa awo omusawo amala nziza ebbali ne Sami yakiraba nti omusawo yanjijjawo ne tugenda mu kasenga akalala mu bye yaŋŋamba tusaba omugambe kakole ki anaabe era ebyo byonna nali sibireese ku media nenze nali ntaasa Sami nti mu mbeera gy'olimu bannabyabufuzi bagenda kukutomeza ontegedde nali nwana kimu nti waaba aganye onnaaba nga mugambyeko nga tuli fekka kati wennakedde ne mulaba nga ze ku live ya TikTok ewa Uncle Dash nemmanya bano nga oliri pazaze agamba omwana ono ali bubi Sami ali bubi nnyo nyankubidde essimu Sami agenda kufa fulufiga muveeyo namyalo muveeyo bano balinda mirambo nemmanya omuniga bagenda kukola bamutomeza olwo bamuvuga bamutwala mu byobufuzi gyenjagala omutaasa ova era tewayise yadde eddakiika nembagamba Sami tukikolenga kugezesa mutegere nti byenjogera bituufu Sami wuuyo ku live agiveeko agenda anaabadde akikole bukozi we muba mugamba byenjogera ebyekisiru Sami yavudde ku live n'agenda n'anaaba Sami yagenze okuddanga mupya nnyo olwatuuse ku live abawala bonna batandikiddewo okugamba Sami kati mmulya Sami mmulya nga yenna omulaba obulamu bukomyewo. Ekibadde kitta Sami kiki nti obulwadde bwazimbirako obumuluma obutonotono bubadde bwegattamu nti we bamukuba eddagala busobole ofuluma ate era tebufuluma busigalamu olw'ensonga nti tonaaba kati emisuwa obutuli bw'omubiri bwazibikira we bakukuba empiso kitegeeza baagala ebirwadde ebiri mu mubiri otuuya ne bifulume kati omusawo yaŋŋambye ebirwadde era bisigalamu kuba biba tebifulumye. Sami olwanaabye Sami yabadde ayogeranga nga ku live aba yeebase bw'ati yenna omulaba emimwa yagenze n'anaaba nga muli ku live yagenze n'anaaba nadda yagenze okudda nga n'essimu agikwata ayimiridde ng'olaba omusajja alamye obulamu bukomyewo ekibadde kimusumba butanaaba kati ate yakivuga akigamba Nuupu temuyambye yadde yagala muyambe ekya kumunaaza Nuupu etuleetera amazzi kino n'ekintu kigazi Matovu manyize Matovu wemba nkwagala nsobola okukola decision yenkambwe abantu ne banjajinga ne baga akasajja kankwe naye nga nze decision gyenkoze nkimanyi eyamba ggwe kuwaako okulabira kakange oleme kwewunya nnyo nze nasulanga n'omulalu gwe muyita omulalu King Shiba mu nju ensi negamba amubba bannanga amufunamu balwana mpaka we yagenda taliyo kukuba ku kasasiro
gyali kukuba ku kasasiro yeddayo kasasiro okyalaba yayomba ku bulamu bwa Sami nabadde nkola decisions zonna ndabe nti bano abasajja tebamutwala nti entwala gye bakutwala yadde balaga bakutwala kujjanjaba nkubuuzizza kale liri pazo nga we yatwala ani okumuyamba lwaki Sami and why now kale we yatuusizza Sami ebombo abalwadde tukyalina bangi abasinga ne Sami just nti kamera tezibalaba bo lwaki nabo tabavuga tabanona bw'abanga ddala tali kuggusa mpiki za byabufuzi eri akasimu kavuge nti abakulu mutulaba Kyagulanyi mutulaba kye tumukola akabiina tukasaawa tukamalawo bino babitutte baagala mbukunamya Bobby bamutimbe bali ku mission eno naawe mission erabwa n'omuto lwaki Sami naawe nga pazo we yayambakaani gwe wasitula omulwalu gwe bayita omulalu nobeera naye mu nnyumba yes nowangala naye akaseera konna yes n'omukyusa n'atandika okubeera ng'omuntu omulamu ne bakola batya ebivumo ne bitabuka kunja mu binnyo sajjako kabi lengera omwana abonaabona Shiba amukozesa kwegaggawaza nga gwe bagamba gwenkozesa nga Shiba alina poloti mama wa Shiba alina poloti Shiba ye material nganza akozesa Shiba sirina yadde ka poloti akataano ku 10 kati Uganda gyegendereze kyovola banze si kyayogera muna Uganda byayagala kuwulira njogera kituufu nze nkugambye omuntu aliranye Bobby Wine woba okakasa nti Bobby omwagala ku mutima decision zokola lwana nnyo obutamwokesa lwana nnyo obutateekawo gaapu ewabalabe be mwaganya kumusabula kumunoza kuba oli akati agenda yimirira agambe bannange mwe abavubuka abaagala okweyingiza okwegatta ku Bobby ndowooza Sami mumulabye nga yabalwanira bo bakivuga balaga Sami yalwanira Bobby kyokka ng'okunonola eggwanga oba tolwanira Bobby matovu wenkeera ku makya ne ngamba njalwanira ggwanga lyange kyogamba nwanira Bobby Sami mukunja kino kyenkubuuza abantu manyi nafunye reactions okuva mu bantu kuva oyogedde statement eno n'ogamba nti oli tanaaba takola ki mulwadde kitegeera abantu ne bagamba nti of late myezi nga 2-3 egiyise mbunaawe wabadde bubi oli mulwadde gwe oyina authority ki okujja n'oyogerera mu bantu n'ogamba nti oyo mulwadde ali bubi muyi nga naawe wano wabadde oli mulwadde ng'oli bubi waliwo yakotize n'agamba nti ng'oli ng'omulwadde wa siriimu nga siriimu akumalawo gwe ekintu ng'ekyo kyogerako ki era nakyo kiri mu bakulwana kati we muba mwannyamba n'empona njogera ebikyamu olw'okuba mwannyamba mwalwana kunnyamba njije eggwanga ndigamba ebikyamu mwabadde munsuubira nveeyo ŋŋambe Sami wuunaafa Bobby toyambye nga omusawo amaze okunnyonnyola nti ono tana anaabe embeera ekyukemuuko bwe muba gye mwannyambira mu ŋŋambe n'obulimba mbusobola nja balimba naye mba mmanyi mwannyamba kuba waliwo ensonga lwaki mwannyamba we mwannyambira okimanyi waliwo abalwadde abalala bangi webuba mwayamba nze mwalina ensonga lwaki mwannyamba lwaki walekawo abalala n'oyamba nze wali olina kyonsuubiramu oyinza okuba wandaba nti eniga oyo we tumuyamba alina kyasobola okugatta ku ggwanga mwannyamba njije ngatta obulimba ku ggwanga ntandike puliikinga bikyamu ekyannyambisa kyekino kyendi okukola woba oliranye Bobby ebuzibu we bujja osobola okutwala ensonga nga togirese ku media kuba ensonga ezimu ezijja ku media ziwunzika ate Kyagulanyi gwe zookesa nze wemba fuutu soja nenyambala akakofiira writing about now nenvuma chairman Nyanzi Nyanzi oli mubi bakujje nawaawo mu ekyo ekifo nenteekayo video ku social media Bobby mwokesa olw'ensonga njateekayo video Bobby aleme kuŋŋambako
kati abantu bali abatunuulira ensonga nti Bobby twandimuwadde obuyinza naye anaabusobola bajja gamba olaba Bobby ono alemereddwa okugamba ku batabani be bano nga bavuma ne baganda be we tunaamuwa obuyinza abavubuka bano ne bajja ne batutemaatema oba ne batukola ki alisobola obbagambako kiriba kitya amwai for the communicate kati ensonga yange ogifuna olaba mu bintu by'okusaagirira gwe wotta akalulu kafe ate ng'oli fuutu soja songa ate ensonga yo oba toyagala nyanzi oba waliwo engeri gy'osobola ogihandolinga nga tugirese nga tokubye pointi yange eri bweti nti abantu abaliranye Kyagulanyi abantu babatwala so serious buli kintu kyoyogera abantu bo balina engeri gye bakinyweza ne bakikookerako ogamba mubalaba be mwagala okwasa obuyinza kitegeeza weegendereze nnyo nti Bobby asobola takugambyeko mu butagambako waliwo agenda ommoja ajinga akalulu kafookase mu by'okusaaga ebyo bimu ku bye mwanyambira naye mbamugaa nti mwanyamba nti nje nimba eggwanga wayamba mukyamu kati bino byonna mukwano gwo Sami mu kaseera kano kayingiddemu okugambye nti bali mukozesa ayina kola ati okulabika nti ava mu mbeera eno yonna kaweddemu takyalina kyaziza tasobola kudda ku kitebe kyabadde kigenda muyambira wali we nabadde njogerera bino nga liri pazo tannamutwala bombo kati olwedde gemu yabali yamaze okutoola kati anywere awone agume bali gemu yaabwe yayiseewo sebo liri pazo awo alinawo obukadde bw'obw'essente 5 eyo gemu nnene abakulu bagamba mutulaba nupu we tugimalawo yabadde ateekayo nga musingo guno musingo nti yange mubirabye mbituukiriza bwe mwatuma okulwana omusajja tebanamulwana nzina wentuuse tukayuza akabiina tukamalawo era bagenda yimirira nga bagamba abavubuka gwe oyagala kwegatta ku nuupu gwe ebyatuka ku samite wabiraba yalwala nuupu ne eyo sebo poyinti ematiza mu byobufuzi gwe singa oba ogenda kwesimbawo wano emakindye mukadde nga kano tugenda mu kampeyini enkambwe mukyalawo n'avaayo n'agamba divorce oyo mumulabeeyo naye awakatusiiba njala tetulya omanyi obululu bw'abaakutidde anti kompitita waagenda agamba n'ababe bamulemeredde ayagala labirira constituency enamba gwe omanyi obululu bw'abaakwononedde awo so Sami tuyinza omunenya katono ne Museveni mugezi Museveni yatomezaako eggwanga ddamba mu 2023 Museveni era ngamba nnyo bakyali bange Museveni yakwata eggwanga ddamba n'aligamba bannange omusolo guno gwe tujja ku baami bammwe mu abakyala abaami ne basula nga badduka ojjukira gwe omusolo gw'okwata abasajja bokka omusolo ogwo gusuza babba bammwe nga bali kudduka mulaba mutya bwe tugujjawo ne tuleeta guno nga buli omu asasula nga tewali akugoba bonna ne bakuba engalo yekyo kyekyo muzeeyi n'aleeta guno oguliwo kati n'atannazaalibwa agusasula guli gwali gwa muntu ogu nga famire newe mba mulimu abantu 2 omu yekka yakola ki yabusasula kati fenna n'atannazaalibwa gunaaguwa oyo gwe bayita muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni musajja mugezimu ebyaddala era nkigamba nnyo bonna abamwanalayizinga bwobanga tomuyitanga omusiru kati bw'aba yatomeza eggwanga ddamba ate Sami nasabira Sami nonga muganda wange webito ebigenze wegutyo weguwedde ekyenda wekiwedde ne etc time adeetagamu essaala omukulu waliwo akayimba kewakola saasobola kufuna akayimba kewakola nagenda okulaba bakayita atya kalimu abasirikale challenge oba yali challenge
video lumba 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 Kyagulanyi balumbe lumba Kyagulanyi balumbe yaffe tusimbudde atanakola gaali oli kuki gwerengera eggaali obwana bwakoze eggaali anife twidde okukuma popi anife twidde okukuma amagye se baleme kucyanga cyanga kalulu dasi wayi olina okukola eggaali bw'omala okalonda tovaawo kakuume bw'omala okakuuma bwe bakabba tovaawo kabanje bw'omala okalonda mada gwe tovaawo kakuume oyo akugamba oveewo yayagala okukabba bamuzeeyi mondoke jangu onunula ensi Kyagulanyi kati buli akooyo kutyama mu ggwanga omutaggwa kiwamba bantu twombe Mungu Kyagulanyi jangu onunula ensi Kyagulanyi na buli akooyo kugenda mu ddwaliro n'otasangayo ddagala twombe Mungu Kyagulanyi jangu onunula ensi Kyagulanyi obanja kali ku channel yo ku YouTube bakaita protestive vote kali katono time for Kyagulanyi bamuzeeyi mutoke kanonye kalonde kakume bwakabba kabanyi jangu onunula ensi Kyagulanyi lumba 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 Kyagulanyi balumbe lumba Kyagulanyi balumbe ffe tusimbudde atanakola gaali oli kuki lengera eggaali obwana bwakoze eggaali nife twidde okukuma popi nife twidde okukuma amagye baleme kucyangacyanga kalulu dasi wayi olina okukola eggaali bw'omala okalonda tovaawo kakuume bw'omala okakuuma bwe bakabba tovaawo kabanje bw'omala okalonda mada tovaawo kakuume oyo akugamba obeewo yayagala okukabba bamuzeeyi mondoke jangu onunula ensi Kyagulanyi mondoke niye nataka kyagu bamuzeeyi jangu onunula ensi Kyagulanyi mondoke duniya nataka kyagu kati buli akooyo kutyama mu ggwanga omutaggwa kiwamba abantu twombe Mungu na buli akooyo kugenda mu ddwaliro n'otasangayo ddagala twombe Mungu eyakoowa ndala nkola bantu omulimu twombe Mungu eyakoowa enguudo omulyaganya zezitaggwako bubenje twombe Mungu enguzi ya maamira eggwanga lyonna lyafadda nga n'abagirya tebagambwako oyo bamuyita Mukunja Kasera agaye bamuzeeyi Mondoke kitegeeza ki muzeeyi mukola eki bamuzeeyi mukite Mondoke Mondoke unajua Kiswahili mbuuza ababimanyi ne muga njagala tegeeza kino kimbuulire n'ekiyimba nga bwe muzeeyi Mondoke jangu onunula ensi Kyagulanyi kakati abasirikale bano bali mu vidiyo eno nawulirako nti abasirikale bano mbu bakwatibwa kituufu yaba bakwata buzibu ki kubeera mu vidiyo y'oluyimba olwo ekiwandiiko omwogezi wa poliisi kye yafulumya kigamba mbu balabikira mu luyimba bwe lutyo oluli politiko ng'ate bambadde ebyambalo bya poliisi y'eggwanga temwasooka konsidaringa ne mmanya nti bannaye bino byetukola nga tuli abantu bano benteeka mu vidiyo eno bali mu byambalo bya poliisi bali ku mulimu tekijja bafekitinga bifo nga temunakulizinga vidiyo eno kuddako emabega katono abasirikale abo nno baali bantuukirira myaka ebiri emabega nga baagala tukoleyo kolabo bayimbi basirikale ate bayimbi so era nga bulijjo nasooka kwebuuza mu bayimbi bonna bali mu ggwanga lwaki abantu bano balonzeeyo nze kyontera nnyo kyebuuza nga baba balina engeri gye baagala okunjokesa so nesooka kifaako kati of recent baakomawo ne baŋŋamba tukole
ne mbagamba kale tutuuka mu studio baŋŋamba tuyimbidde emyaka 10 ne mbagamba abasirikale ne mbagamba emyaka 10 nga temufunangayo yadde kakwota kayiiti ne mbagamba buzibu ki ne baŋŋamba ne banyinyonyolamu kati ne baŋŋamba essaawa eno twagala kuyitawo are you for the getting so ne mbagamba okuyitawo kintu twetaaga osobola yitawo mu mirundi ebiri strategy ziba bbiri one olina oba ne ssente bw'oba tolina ssente tuba tulina kuyiiya mu ngeri ki gy'oyinza oyitawo ngeri ki gy'oyinza owaguza ne mbagamba mulinamu ku ssente ebyaddala basajja batuneza studio zaabula leero akuweerezaayo omutwalo ate ng'olaba bambi takikola nti yejjako ayagala and I was so disappointment nengamba malimanyi bano abasajja abakwata ku mmundu be balina ku ssente so bandekera omulimu munene ogw'okumakinga sure nti batulendinga abasirikale abo yes kati nga onogamba kati kemunsabye trend nga omanyi nti nze siremererwangako mu dduniya eno bwali buvunaanyizibwa bwange era ebimu ku byali ebirina okunsasuza bokukeera nga be batulendinga abasirikale yes era omulimu nengukola nababuuza temutya kiddako ne bagamba ffe engeri gye tuli abako ffe katubeere mu vidiyo twagala keera ku makya nga ffe nga buli asikuloli nga atulaba konzaya mubindekere gunogakamba teekeyo kale mumanyi kyemulimpa bwakya batulendinga but on additioning abakulembera security mu ggwanga abaasiba abasirikale abo bali mu nkomyo kati babavaayo bateekwa bakyaliyo let me for the making this statement oba oliawo webatuukako mujja kubatta ekigambo protestive vote abantu abo baleka bakitwala nti oba kya Bobi Wine ekigambo protestive vote si kya Nuupu yokka by the way bw'oba ofunye omuntu akikunyonyola obulungi protestive vote egenda kuyamba nnyo ne NRM n'okusinga Nuupu etya mbikutemeretemere protestive vote kitegeeza kanoonye kalonde kakuume kabanje what is it for the mean nti akalulu ke tugendamu buli omu gwe kikwatako agenda okkeetabamu kikukakatako okkeenoonyeza okkeerondera okkeekuumira we wabaawo akabba okamubanje tujjukireko akalulu k'omwaka k'ekisanja ekiwedde okimanyi ne pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'agamba nti obululu bwe yadde ye yawangula naye baabukwatamu baabubbako abaana ba Nuupu abo now naye tujjukire nti baabubba amagye weegali ne poliisi si ekyo now what is it for the mean Kyagulanyi bw'aba aleese protestive vote ng'abantu bennyini be bagenda okkeenoonyeza bakeerondere bakeekuumire wabaawo akabbiraawo era bakabanjizeewo ezo complaint tugenda kuddamu ezifuna kati otandise okuntegeera tukuze tuwulira bagamba abapoliisi abo n'amagye babi nnyo bakolagana ne gavumenti eri mu buyinza ne babba obululu bwa opposition kati ku mulundi guno Kyagulanyi aleese protestive vote security police magye mudde ebbali mubirekera abantu bakeenoonyeze bakeerondere bakeekumire bakeebanjize ani agenda okuddamu esiga poliisi n'amagye ekifaananyi ekibi nti tulugunyiza abantu wakati mu kulonda kati otandise okufuna otandise otegeera pointi yange kitegeeza protestive vote nze kinkakatako olw'okuba nze nakimanya wenneebaka nakimanya nti egenda singa yamba NRM n'amagye ne poliisi omulimu gwange kulwana nnyo etuuke mu bo bagifune batuukeko nwana nnyo bo be balina osinga obitegeera okategedde tulaba anaddamu ovumaganya poliisi simple as that okay Muzeeyi Mwondoke kyensinga okuwulira mu kayimba kuba Muzeeyi Mwondoke ogabe bamuzeeyi banyuke olunaku olwaleero banna abatwadde tugoberera tubadde ne Mukunja ate Mukunja ennaku zino ensonga zaali muziri nnyo serious
n'okusinga omukulembeze yamugambye nti omanyi kyoli sebo omukulu enaku zino ali most serious business serious nnyo naye byenyinyonnyola ndabanga bye mu kutegeera kwange byebyo era oli waabatategedde nga naawe ovaayo wa poyinti yo tuli kwejjako kino ekyokera nti ate sitegedde kino divorce akoze kino nenetunuzaamu esimu gwe gu divorce olinga guno lwaki ovuma TikTok awo ekyaliwo oyose noyogera ku nsonga ezo TikTok ekyaliwo awo okukyokera n'ovuma abantu ba TikTok abakoze amanya mu bintu bwe bityo bantu bangi akeera pointi ye nga yakuvuma nga yalaba we wava amaanyi nebategeka n'ebivulu yes so ategeka n'ekivulu nti mujje mundabe no oli afuuka owakabi naye ng'akiyisizaawo so twagala kikyusa kuba kati bashiira price bakikyusizza atupuruvinze nti osobola oba nga gwa trendinga mu ggwanga naye nga towemula kituufu tusobola owuliziganya nga tetuwewemula nti nzize ku puroguramu eno bwemba byenjogedde olaba byakisiru gwe abantu bagambe biri ebyekigezi ate tokwata simu gwogwo gw'omukunja totegeera kyova olaba olina agayindo kyova olaba wali ofa kyova olaba singa wafiira ddala no disprove me kyekigenda olaga abantu nti ate gwe otegeera kati ate gwe ate wuuleeta okuvuma ate nze sivumye oli ategeera jjabuuza ddala kati ate ku mukunja ninabadde awo eggulo bakola ekivulu ekikeni ndowooza nga banayita abannungi naate nga tuyitadde ebbali be basuubiza okusimbira ennyumba nalabye eggulo ng'akolimu kikeni kyeyakola okubba ssente ezo ndowooza y'ekituufu wangi lino eggwanga woteesuula ddala togenda gaggawala fe abantu abakola ebituufu ne bampa ssente za shiba mugulire poloti n'enjigula ne bampeeza maama wa shiba mugulire poloti n'enjigula ne bampeeza okugula matiriyo ne mugula gye byaggwera nawunzika nvumwa kati kikeni oli mutuufu okudduka ne ssente ez'okuzimba ennyuma ya maama yakuza namulabye ejjunga genda weezimbira enju kikeni kikeni mutuufu okutwala esente ku munnayuganda muganda wange genda ozimba enju bwente we nabadde ngenda okufa azimbe yiye akalambo kati okuzimba eya mama wa yakuza anti bajja kubuuza kati kikeni muntu akeera nabba ssente z'abantu bantu 100 ne mumugamba n'abagamba ssente mwampa zaki nti zatutwala bweru n'ababuuza mulagawa tugenda mu kulonda ofuluma eggwanga olagawa mwagala kummanyiira abamutuufu kati kikeni bw'abanga musajja wattu ali mu kazigo ate ojje maama yakuza mu muzigo naawe okyali mu muzigo those are for the mistakes of making me yezo ensobi ze nakola yali agala muzimbira kikeni n'agamba ojooga nga we nagizimbira ani mbu yakola ekivulu nga kyakuzimba nyumba anti kakati yatwabulira nti agenda zimba yani anti kikeni ajja kugamba wemba nakoze ekivulu nkuzimbire ebifo byaweddewo naawe kola ekikyo weezimbire gende kololo kwekitu teekayo akalango nti ennaku z'omwezi weziti mujje era bajja kujja mujje munzimbire eno ensi kati yabamalire yasaba agamba tugenda zimbira maama yakuza kati ne maama yakuza asabe ng'agamba agenda zimbira kikeni wankisebo eno ensi yafuse yabamalirivu nnyo 5 kikeni mutuufu okugenda n'akasente gwe nze mulloka poloti naakakagula akako wasooka kugulira bali nasooka ne mbagulira nkola mwoyo gwa ggwanga omunnayuganda yankakkanako yanvuma ngamba mukama katonda sajja nali nsobola okuddira ssente z'abano nengulamu ebyange nenakola obuvunaanyizibwa nentuuka ku leva ekwata ne muzange neŋŋamba shiba ono kasooke yazimbe nze naagire bwe nti wensasutwa kikeni kyali mu kuloozaako wakirowoozaako bonna bali kuyita mu buli we balabye nayitamu tebavaayo kati nze saawa eno abantu bangi abalabira ku byempiseemu nebagamba bwe kiba bwe kiti tetugenda linda bivumo byavumwa mukonja ate bituuke ku ffe nze ninga kyakulabirako awo muve ku kikeni muleke yezimbira enju azimbe yiye maama yakuza waaba ayagala naye enju agende basolooze afune ekifo webiri bingi
Kosa tumuje tuzimbire chicken nyumba yagenda koisa erinnya naye eri abakozesa teeka yo tugenda zimbira chicken enju oba gamba tugenda gulira chicken oba ennyonyi naawe obatetenkanye bulya gwokutegwa kola ki gwobba tubadde ne mukuja olwako olwaleero lino eggwanga we lyatuuse bulaati somagirayo eddakiika 2 osanga liseseetuseewo ate lumu tugenda batwebase tuzuukuke nga lyagenze nga ffe twalisigadde otunule ogambe bannange baliwa nga tebali ng'oli mukyererezi mu bbanga otengejja nga ne netiwaka tezikyakwata nga bagenze mu ddala Airtel tekyasikayo nasooka teekako wayifotambulira yawe byamaanyi nnyo nene nnyo anti osomagira busomagizi bwoti ogenda ogira bwoti nga lisise kati ate ayeebaka kalate bwe tutunuulira wakati nga buli omu agenda tuyingidde okulonda ani afulutira mu studio yange kopolo gwe ssebo gwe lubega oliwo mbadde manyi najjewa kopolo ayeebaka gwe mukonde kati gutuuseka busesi kati oyo omulaba kyetagana agenda ozuukuka nga eggwanga livuddewo nga yaliwo ngali mubanga aseeya tayetegeera eno Uganda nze sikyebaka nzuukuke ngende egenze olina okwebaka nga ogirabiriza ozuukukirawo nga Uganda yafuddewo yagenze mu nsi endala ng'osigadde eno wekka ku lukalu mugonja tumalize tubate tujja kuba tukoma mu kitundu ekyokubiri mpulidde amasimu gakutta ennaku zino oyogera n'abakungu anti gwe gyenomumanya nze ngenda okolera ab'opposition bonna campaign ge masimu genfuna kati lwakiti weezimbye omukafo konna sisobola fuga bantu lino eggwanga embeera gye lirimu ne mulimpaamu bwe sirizuukusa ndiziika ate nze natunulidde Bobby obuganzi bw'alina mu bantu nenfuna n'okutya mu history gwensoma teriyo omukulembeze gwe baali baagadde nnyo bwe batyo n'anunula ensi eyadobonkananga eno lino eggwanga kati we liri lyetaaga mukulembeze nga mugwi wa ddalu wakabuli sina kabuli mugwi wa ddalu nga waya zaagattagatta keera ku makya kuba kati wano abantu bakola amateeka nti weegali olya ayonoonera ensi mu mateeka n'agimalawo ng'ali mu mateeka nsengere ku makya nze pulezidenti nga gwe ngamba nti omwana owa baby class ssaawa 11 alina ba ku ssomero asoma ki akeera mu lekikya ya mmundu nga n'abamala okusoma abasinga n'emirimu gyabula oyita okwo ku kkubo ssaawa 11 ez'ekiro ova mu bivulu obwana nga nosumagira kasumagira bakatwala ku ssomero era natuuka ne ŋŋamba abaana bano tebabanga bali ku makyawo bakeera mu lekikya y'emmundu ey'amasasi kukimanyi abo abaana basomesa ne batukuba amasasi abo ne twebuza gye baagayiga bagaliza olunaku olungi olunaku badde ne mukonja tasera ensonga tukazanyiza bulungi nnyo mu paati tujja kuba tukomawo tusimbudde kati 226 wagenda okutuukira nga mutegedde ani era ensi eno nga mukunja bwagambye teweebaka ati weebaseeko olimu bwoti eddala lisigale nga litunula kuba ojja kuba ng'oli mumakindi ozuukuke nga tokyali mumakindi nga wagenze obanga banno baakulese mbere bulungi mweraba amina